Tubagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera kitundu kyaffe kyakubiri tuli ku spiritual warfare. Kitundu kyaffe kigamba nti know your enemy oba otegeere omulabewo. Kiba kibi okulwana olutalo nga tomanyi mulabewo. Ekyo kiyinza okukubya emyaka gyonna. Abantu era bangi bagenze mu lutalo olw'omwoyo naye ate bakubiddwa. So buli womanyi omulabewo kikuwa format oba ne formula engeri y'okumulumbamu byakulwanyisa ki bye weetaaga n'engeri gy'oyinza okuba nga ate otegekamu olulumba. For instance, Uganda bwe tuba nga Rwanda yetulumba tulina okugyetegekera mu ngeri yaayo, naye ate Uganda webanga ki nga US yetulumba ate ekyo nakyo kikola ki kyeraliikiriza. Naawe olina okuba nga atonoonya obukodyo bwayo. So mu lutalo luno olw'omwoyo tugenda kuzuula omulabe waffe yaani. Buli w'onoozuula omulabe wo mu lutalo olw'omwoyo kijja kuwa steps oba kijja kuwa engeri y'okukola ki ey'okumuwangulamu. Kakati njagala omanye nti tulina amaanyi ga mirundi esatu ago agalwanagana ne Katonda olw'omutima gwo, to honor oba to have the ownership. Three forces are battling with God for ownership of your heart. Amaanyi ga mirundi esatu agalwanagana ne Katonda okweza obwannannyini oba okufuna obwannannyini eri omutima gwo. Oba ekyo obadde tokimanyi, leero nkikugambye. Maanyi ki ago ag'enjawulo agalwanagana ne Katonda okuba nga gatwala oba gezza omutima gwo? Amaanyi agasooka, the world, ensi, ebigiriko biraba bino ebiriko birwanagana nnyo n'ekyo Katonda kyayagala tubeere. Era bituwabizza nnyo nnyo nnyo. Bingi ebiriko ebiringa ebirungi naye nga komala n'obiwuliriza n'obigoberera bigenda kuba nga bye bikufuga era bigenda to have that ownership over your heart. Amaanyi amala getwogerako the flesh, omubiri guno. Omubiri komala n'oguleka ne gukukontrolinga, manya kawedde mudda ng'enjogera y'ennaku zino oba owedde. So gwo gulina ebyagwo bye gwagala ate biri contrary ku ki ne ku bya bwa Katonda. Gwo gwagala kulya buli ssaawa, gwagala kagoye kalungi, leero wegulya ennyama enkya gwagala byennyanja, luli ogulya ebyennyanja oli gwagala nkoko. So guno mubiri gwo tegumanyi bya ggulu kuba gwo gwava mu ttaka era gugenda kuddayo wa mu ttaka. Kati oguleetera ebyeggulu tegugenda kuba nga tegubitegeera era tegujja bikkiriza. Kiva nti gulwanagana gube nga gwe kufuga. Guga leero kola kino, leero webaka n'oli, enkya webaka n'oli, leero okitegeera. Kakati amaanyi amalala agalwanagana ne Katonda ku lw'omutima gwo ye Sitaani yennyini, the devil. Sitaani naye alwanagana ne Katonda to have the ownership over your heart. Kakati njagala tulabe nti the world and the spirit, twala tutunulire engeri ensi gyerwanamu mu lutalo luno olw'omwoyo okuba nga ekweddiza. Okitegeera? Ekisooka biri bintu bisatu ebikwongera oba ebikusuukunda oba ebikulimbalimba. Three things the world encourages you to put before God. Bintu bisatu bino ensi byekulimbalimba nti byebyokulembeza oba byebyoteeka mu maaso ga Katonda. Ebintu ebyo tugenda birabirawa. Njagala obikkula ekitabo kya Yokaana ebbaluwa yaani ebbaluwa ekisooka First John chapter 2. First John chapter 2 ate verse 16 ogirabe nga weegamba. Egamba etya? Verse 16 egambye wait, for all that is in the world, the lust. That's number 1. Bintu bisatu ensi byeyagala okulembeze mu maaso ga Katonda, nga komala bikulembeza biba bigenda kukusuula na kukujja Katonda. Lust, okwaka.
okw'omubiri, lust of the flesh. Ekyokubiri, lust of the eyes. Bino ebyensi bye tulaba, byolaba buli kimu okyegomba, buli kimu okyagala. Olaba omwala ava eggulu, oyo mulungi. Okirira n'olaba ku munyalwana gamba omunyankole wajja n'ogamba maayi bambe, omuganda wajja nti leero luno. Kati gano amaaso go tegakoowa, gajja kulaba buli kimu. Kati buli w'onookulembeza ebyamaaso bye galaba ag'omubiri n'obiteeka mu maaso ga Katonda, Katonda ye ng'asenguka, nga kati ensi ehavinga ownership ng'etandika okuba nga yeekufuga, yeekugamba kati laba bino, olaba ebyo byolabye birungi n'enkyaddayo. Okitegeera? Ekyokusatu, the pride of life is not of the Father but is of the world. N'amalala ag'obulamu gano, basumba bangi baali ku mulamu amalala gabasudde. Abantu bangi baali nga tebanabagaggawala amalala ne gabasuula. Bantu bangi wali tonaba kutuukawo wooli, nga wali muntu, wali you were approachable, nga buli omu akutuukako, buli akukubira akasimu okwata, naye waliwo we watuuka kati maama ovuma n'okuvuma, abanaku obalangira, toyagala kumanya, naye weerabidde nti one day oba olunaku lumu waliko nga bo. Kati gano amalala g'ensi nago gatulemesezza okuba nga tukola ki? Okuba nga tulaba Katonda ne gaagala okutekinga that ownership of our hearts. Emitima gyaffe ne gisavuwala, ne tweraba nga tuli ba kitalo, ne tulaba nti bye tufunye tubijje mu maanyi gaffe. Naye ate nga Katonda yatuwa amaanyi okukola ki? Okukola obugagga. Ensonga ey'okubiri, tulabe omubiri gulwana gutya mu lutalo olw'omwoyo okuba nga gukwezza. The turn away from God can come from within you, from your own sin and your own desires. Okuve mu maaso ga Katonda ebiseera ebimu ffe abakyereetera tutya olw'ebibi byaffe bye tulemeddemu n'olw'okuyaayaana kwaffe okw'ensi oba okw'omubiri, katuli ku mubiri, okuyaayaana kw'omubiri kwe tulemeddeko. Oyagala oyambale ng'ensi, oyagala mu bantu otambula olinga kisaanyi, winawo ebigulu byonna totegeerekeka. So oluusi tukontributinga kinene nnyo oba twongerako ettaffaali ddene nnyo fe okugwa. Ffe bennyini tupulenga paati nene okugwa olw'ebibi bye tugaaniddemu oba bye tumanyi nene tusigala nga tubikola n'okwaka kw'omubiri. Katulabe Abaruumi 7:21, Romans kasooka tugirabe. Romans chapter 21, Romans chapter 7, not 21, Romans chapter 7 verse 21 paka ku 23. 21 egamba etya? Egamba weti, I find then a law, the devil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God after the inward man. 23. But I see another law in my members, warring over waging against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Ono yali Pawulo yeeraliikirira n'agaba n'ekibi kikyaliwo paka nakati, ate tekikkiriza akole bulungi, yeenyumiriza okuba nga akola etteeka, kubanga atambulira mu tteeka lya Katonda mu muntu w'omunda.
naye waliwo ate etteeka eddala eriri mu ye erirwanagana n'okutegeera kwe oba n'endowooza nga limutwalira ddala mu busibe bw'etteeka ly'ekibi eriri mu ye. Kitegedde kati guno omubiri gwo baava gutuvuga gututwala ku ki? Gutuvuga gututwala ku bikukuju. Kakati ekinaasembayo olwaleero njagala tulabe ki? The devil and the spiritual warfare, nti sitaani alwana atya mu lutalo olwaki? Olw'omwoyo. Tulabye ensi engeri gye lwanamu naffe, ne tulaba eki? Ne tulaba omubiri engeri gye gulwanaganamu naffe. Byonna birwanagana to have the ownership of your heart. Kakati tulabe sitaani engeri gy'akola ki? Naye engeri gy'alwanagamu. The devil has already been defeated by what Jesus did when he died on the cross. Ye sitaani yawangulwa dda okusinziira ku Yesu bye yakola ku ki? Bye yakola ku musalaba. Jesus' resurrection from the dead demonstrates that he won the victory. He won the victory over death, but the devil wants to blind the people to the truth of what Jesus has done. Byonna byaggwa omusalaba gwolongoosa. Naye sitaani kyakola ayagala otuziba amaaso ku biki Yesu bye yakola. Yesu byonna yabituwa, baabiwandiika, naye sitaani atuziba ki? Atuziba amaaso n'atulaga nti olutalo lwaffe, naye ng'olutalo lwa Mukama waffe. Ensonga lwaki ebintu bikyagaanye okyawangulwa? Ogaanye okukkiriza nti gwe tosobola. Mu maanyi go tosobola, n'onooba ne ssente meeka waliwo ebintu by'otagenda kusobola. Kakati ekyo wekinaatulema okuba nga wisalenda ne tufuna oli ali victorious yawangula, so that we become also victors together with him. Kitegeeza tugenda kusigala nga sitaani atuzibye amaaso nti wakyaliwo olutalo, atuzibye amaaso nti tetusobola kuwangula, atuzibye amaaso nti ffe abalina okwerwanira ki? Okwerwanira entalo. The devil's attempts to send people off course in their relationship with God go right back to the beginning of the human story. He was the author of the first temptation, humankind first. Okitegeera nti kuno okugezako kwa sitaani okuba nga ate asindiikiriza abantu okudda emabega mu ki? Mu nkolagana yaabwe ne Katonda tekutandise kati, kwatandika dda. Era nga sitaani ye kawandiisi oba ye mutwe omukulu mu ntegeka zino zonna ez'okusindiikiriza omuntu okuddirira n'okugwa n'okuva mu kubeerawo kwa Katonda n'enkolagana ye ne Katonda. Etya the temptation of Adam and Eve, which is recorded in Genesis chapter 3, provided a clear picture of what you can accept from the devil. Nti okulimbalimba kwe yakola ku Adam ne Eva n'asuula enkolagana yaabwe wakati w'abo ababiri ne Katonda, ekyo kyokka kikumala okusiigira ekifaananyi kiki ky'osuubira okuva eri sitaani. Kankuweeyo ebintu bimeka? Kankuweeyo ebintu nga 6 by'osuubira okuva eri sitaani. Tosuubirayo kalungi kereere. Wenna amala ebyo ndowooza ngenda kusiibula. Ekisooka, he is more crafty than any wild animal. Musajja wankwe munanfuusi. Ekyokubiri, he becomes alongside you pretending to be nti ajja yeekoza, ajja yeefuula okuba omulungi, ajja yeerungiya. Kumbe ekyo ekizibu ekisinga. It deceives you by trying to bend the truth God speaks to you. Sitaani ajja ng'akulimba ng'amazima agakyamiza oba agawese, gye tukiraba kye yakola Eva. Ekyokulala, he wants you to think God is restricting you when in reality he is protecting you. Olaba sitaani ayagala okulaga nti maama Katonda nga ye akutadde nnyo ku pressure, takuwa freedom.
naye nga kumba aba akukuuma. Ekyo kye yakola Eva. Olowooza Katonda ayagala mbw'onoolya omuti ogwo ogenda kufa? Nedda, ogenda kubeera nga ye, ogenda kufuna amagezi. Kumbe ye Katonda yali agezaako kubanga atangira Eva, muwa bukuumi. Sitaani yamulimba nti God is restricting us. Ensonga endala, he encourages you to rebel against God by telling you that you deserve to be the ultimate authority over your life. Nti sitaani agezaako tulimba, tujemere Katonda ng'atulaga nti ffe abeerinako obuvunaanyizibwa eri obulamu bwaffe, ffe abeevunaanyizibwako. Era tulina abantu abalina endowooza bwetyo. Nze tombuulira, obulamu bwange zamanyi we mbutambuza, nzizamanyi we nkola kino. Kati sitaani atulaga nti ffe abeevunaanyizibwako ku buli kimu. Okitegeera? Bw'atyo n'atuleetera okuba nga tujemera eri Katonda ate nga Katonda yatuvunaanyizibwako. He uses your pride and your senses of shame to turn you against others. Owulira ono muyaye akozesa amalala n'akozesa n'ekiswalo okubanga akola ki? Ofuuka ekyokulwanyisa eri abalala kubanga temukwatagana. Malala n'ekiswalo. Omuntu waswala eri banne mu kifo ky'okola ki? Oku-apologizinga, lufuuka lutalo. Okitegeera? Omuntu walaba ng'ali waggulu ate era lufuuka lutalo eri banne. So sitaani oba bwonna obukodyo abukola ki? Era oba obukodyo bwonna abukozesa. Naye kyenjagala okuba, be single minded, don't be double minded. Era njagala okitegeere nti Mukama waffe akwagala era agenda sigala nga ate akukuuma. Sigenda kubanga nsukkawo, nina kubanga nkoma wano, naye alinisa hotero enkyayitayo, ebintu byonna bijja kubanga ate bitambula bulungi nnyo. Enkya we tunaakomawo ekitundu kyaffe ekyokusatu, tujja kulaba fighting spiritual battles the Jesus way, engeri gy'okulwanamu olutalo olw'omwoyo nga Yesu. Gubagambye Yesu tayitako mu lutalo olw'omwoyo, entalo ez'omwoyo yaziyitamu zonna n'aziwangula. Kakati twagala kulaba Yesu yakozesa bukodyo ki? How can we fight the battle, spiritual battle, Jesus way? Tusobola kulwana tutya entalo zino ez'omwoyo nga tukozesa ku bukodyo oba engeri emu Yesu gye yakola ki? Gye yakozesa, ate tusobola okuba nga tuvuluma nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Sigenda kubanga nsukka wano, Nalongo abaddewo okuba nga akusikira ekifaananyi, nange Mulira Jamil ne tula mu studio za Daily Hope okuba nga ate okukasukira puroguramu eyo mukiwe kukoze bulungi. Tusinkane mu kitundu kyaffe ekyokusatu, mubeere bulungi, mulaba.